eno project ya mwami Kenzo Musuuza Kaana Kambata gyatembeeta. Okimanya abantu abagenda ku federation bafuna sente ezaki milioni 5 2 3. Enze kyenandi aga nti federation esigigaana basimanyi eriwe egenda kukola batejja kukola ate abantu beetaaga federation. Federation yatuse okuyingiza federation eyingiza kati ezijjawa sente zebagaba bazijjawa. Era nze nakubide Enoka ne mugaba abayimbi bajje mbino. Abasajja bano bagenda kukwata obuwumbi katugamba 20 bagasule mu bagatege mu federation. Abagenda ogaleeta abo boolaba bajja bajje na bagamba nti owe mwagala bate mwagala bagenda kujjako obuwumbi 10 n'obu babutwale nga bochibode. Jukira abantu abali mu federation si bayivu tebalina na auditor babalirira. Kakati bana amalobutwala bakusayiningi sentize kituufu obuwumbi 3 tubukoze eki tugalisivize mu federation. Omanye kiti bamuhanje kati Olwokuba nti Kenzo mukujjukujju kira kiraba kodda tayagala kugwatya era agagenda ligimu yengo yagireeta. Kakati Faruku kyejusikate kikoma wano emyaka ngeegi maaso ogenda kulaba abayimbi bagwa ebigwo balaga nti bo balina obuyinza obwekomeredde. Kwatonda kunga nti oyise bannamawulire nga ddala munnamawulire yasoma bulungi munnamawulire ali profession nga ne pulezidenti obaani bwe baba bamala bagamba ha ne babuuzayo ebibuuzo nga 3 bwe n'ogamba temubuuza amaanyi mangi kati balaba bano abayimbawo ng'abakadde nnyo abatali qualified kuwabula ku kintu kyonna. bw'obuuza Shiba n'ogamba kituufu ab'omupiira bakola federation ne bw'obatunuulira bali bulungi oba bw'otuulira boxing wano mu Uganda otuulira omupiira guli waggulu nnyo tuli b'amaanyi nnyo omupiira olw'okuba waliwo federation. Naye osanga omuntu agamba federation n'ab'omupiira balina abagundi balina federation ne federation ezo olumala okutondebwawo kirizagaana nga nambe mwagambye waliwo abanona ssente ezo ne ziddayo ng'era bw'olaba ne webiri ku byenjigiriza bateekamu obuwumbi 47 amasomero gali bulungi. Kakati obana amala okubala federation eyo babakwate bonna babateeke munda babakulembedde abo bashiba bavoola abantu bwe bana amala bateeka munda baleete abakugu abamanye kuba bwe balina abakugu babatuuze bagambye nti bali kyabalima. Naye nja musaamu ekintu kimu kijja kisaba Katonda amwangaze emyaka ngaaga ayingire 7 kati wajja kubeerawo abaana abalala abayimba era abaana olujja kufuna olukiiko lulimu nga luno lwaliyo emyaka gino awanika omukono bamuvoole wanaatuula nga amaze okusiriikirira memuli ejja kuddeebako kyeyakola munne wajja okutega nti kyali kibi. Ekirala Shiba ono oyinza okulowooza nti yakulira nnyo mu mbeera embi kati n'ebintu byakola yayinza okuza tamanyikiddwa mbala ate nga amanyikiddwa akola kumanyikibwa. Naye kyansi gy'alina eri emu tetukola ebintu byakuvoola abantu ate nkakasa ne 100% eno kyagiraba naye katugenda kumuwa eddagala n'ekikola eddagala anaabe ekikola asimbe. Shiba wamala okola sheeno atunudde nnyo mwami Mayinja yaliko ow'amaanyi nga Shiba amanyewa gy'ali kyekisookera ddala afune ekyokuyiga nti ekintu kye balimu ekyo kati nkivuddeko nga kya federation kye balimu ekyo gavumenti eyagala kutereeza bayimbi erina omulundi n'ogumu teyina kyeyagala kutereeza bayimbi yanaakamu wabula gavumenti eno project ya mwami Kenzo Musuuza Kaana Kambata gyatembeeta. Era ekimu ku kasante eno project ya mwami Kenzo Musuuza yadda ina tuwa yebweru eshezi mbu nga ya mitwalo emeka 5 n'agikansolinga ejja $. Era nze nakubide Enoka ne mugaba abayimbi bajje mbino Enoka namukubidde nga bali ku committee nange bakataleya nabagambe bave mu bintu bino kataleya ndikando musoke mu bidde ebbali nenkubira ne Maria ki ne mugamba biri bintu biveemu zira soko mugenda mugagera wewandiise n'oluvannyuma lw'okubitegeera nga nvudde mu lungi ya Martha Mukisa nenkubira Maria ki ne mugaba togeza n'obigendamu ne Enoka namukubidde twali twogera nangamba ndi London ne mugaba twazza abayimbi mu bintu bino. Kenzo yakwata project ye oluvannyuma lw'okuba nti bamayinja baali tebakyalina kibagamba abantu. Mwami Museveni ne kabineti ye yonna ng'alaba Kenzo ono w'amaanyi nnyo
kyokka nga amaanyi alinayo jimu esobola okumukkiririzaamu mwe muli ba bitusi mwe muli ba fiiki mwe muli ba shibaabo ba spice ate nno spice simanyi lwaki roja kuba roja akirozaako dda simanyi lwaki oba paati twera akomyewo otyo kuba mbadde nsobola okuba nti roja agenda yakivaamu dda naye eno paati twajja jjuwulira n'abagamba nze wemba wakujja sijjo atya olwokuba nti Kenzo mukujjukujju kira kirabako dda tayagala kugwatya era ayagala agenda erigimu ye ngayo yagireeta kaakati Faruku kyekyusika tekikoma wano emyaka ng'egi mu maaso ogenda kulaba abayimbi bwe bagwa ebigwo nga ne waategeka wali mu lujja lwewange nga ne bazadde bagenda kujja kuba abantu gavumenti eno Faruku lwabanaga ekyo kigazi nnyo nze ntuddeko mu meeting ez'okwagala okutereeza industry ya music gavumenti kyeyagala okukola naye nga gavumenti yeetulemesa twakolako ekibiina nga bakiyita ada ekibiina ekyo ne tutuukira muzeeyi Ssemakula ne tumusaba abaana aba kompyuta basala ennyimba ne tumusaba okutuwa oluyimba lwetu lutunde tumuweeyo ssente olwokuba tutalina ssente n'atuwa oluyimba olugere tulutunde tumuleetere ssente oluyimba luyita mami nzize mwami Mwandoza alumanyi bulungi nnyo ne tuteesa n'abaana ba kompyuta nti buli mwana okulusa atuwenga omutwalo gutya ne tugende gye tusanga omwana ne tumugamba tutambuza ennyimba zino twagala oluyimba olugere n'agamba nze sirugula ne tumugamba tujja kusala nnyimba zino ne tugenda ku poliisi ne tweyanjulayo jja ne tukwata omwana nga yina taata wa mayinja aga taata we najja e Kampala twali tuli ku kizimbe bakiyita Park View ewaliwo ofiisi yaffe ne bayoola buli kimu Faruku ne bakola ne bakyali bange abalala ne basa emyaka 2 nga tagenzeeko mu kkooti ekibiina nekisasikawo ne tuddamu ne tufuna oluyimba olw'aba twins bayita midomo ne tufuna oluyimba lwa kati ssaawa yali mubaka ali mu parliament tudamanyi kiyaga baluyita Kampasa Gaalo ezo zonna ennyimba nga tutuukirira bayimbi nga twagala kutereeza era oluyimba olwa batwins omwana twamusanga era Kaleerwe ng'omwana oyo n'atugamba nze ono omukyala ye Meja Nalweiso n'atugamba oyo senga wange munkwatako mugenda kukiraba kompyuta yani tugyesonyiwa kati Faruku mu mbeera yonna abantu abazze balemesa music eno okutereera babadde ba gavumenti yaabwe wabula kibali mu kukola kyeki oluvannyuma Bobi Wine okuyingira mu byobufuzi baamanya nti abayimbi b'amaanyi kati bali mukuddira abayimbi bonna era bagenda kubawa ssente bali mukuddira abayimbi bonna bali mu kubazza eri tutuuka 2026 nga boolera muyimbi yadde ate eyo ndowooza yange nolwokuba nti omulimu guno mbadde ngumanyiiko bye bakola bino kugere twabikola kudda kaakati okukulaga nti Faruku bano abasajja tibaki batereeza ffe twakolako ekibiina wano Muswanga yakikola emabeka nawonye ebibiina byembuusi nga 3 byetwakola ebya music kola tulako ne meeting awo kalina n'omukulu Silver Kyagulanyi n'agamba abaana ba kompyuta mbawadde ennyimba zange omuziinako obuyinza mumpe ssente ne tusolooza awo oba emitwalo gyalinganga entuzibwa n'aganza ennyimba zammwe nzibawadde mwami Waswala n'agamba tekikola bwe kityo ennyimba muteekeddwa okuwandiika olaba ng'oyambuka Namirembe Road awo waliwo olwo yakatolo bw'amagera ge bamumizannyo twatulako awo meeting era nga tutudde n'abayimbi twagala kuteesa nabo ffe abakompyuta tukoze tutya okubanga tukwatagana nabo meeting ezo ekyazivaamu omukulu Sserugga yayimirira n'agamba tugende tukwata abaana ba kompyuta ku Zai Plaza sokokomaawo ensonga za federation Shiba Mamuli Katumba tusokere ku Mamuli Katumba tudde ku federation ensonga eno nnene era bwe kiba kyetaagisa buli Saturday yetaaga nituleetayo ne ba stakeholder b'ekintu tujagitematema tujagezaako naye ngenda kubuulira Faruku ebintu ebimu abantu simanyi babiraba batya munnaye n'abali mu federation webalaba abalimu ŋŋamba abakiika ku Sereni tebagimanyi ŋŋambye abali mu federation nabo tebamanyi bali kye baagala era ojja kwesanga ku balimu baba nga bali 40 bantu 3 be bamanyi federation abakyagala ekituufu ekyagala kibeere abala bonna bagoberera bugoberezi kubanga ngenda kubuulira Faruku olwaleero
okimanya abantu abagenda ku federation bafuna sente ezaki miliyoni 5 2 3 olutuula ennaku ezo zebamalayo ziba ne period oba nnaku 3 oba 4 federation yatuuse okuyingiza federation eyingiza kati ezijjawa sente zebagaba bazijjawa waliwo omutugo bagenda osiba wano kakati anti wulira ngenda kunyonyola kitegeere nkuweeka abantu be baakawo abakuumi nga babawadde abakuumi babakuuma ne gye baamalira Brian White oyomu omanje yamalira tali Dubai ali abulamu si papa ali inside omanje yamalira kakati omala okugenda kuba kasalini bennyini batambulako n'abakuumi omanje baamalira kitatta omanje baamalira kakati olwaleero ngenda kugamba Kenzo tebamuwadde abakuumi alina tidde kakati olwaleero muna abakuumi abo balaba abakuuma nga Kenzo olunaku luno agenda okuggwa anti ngenda kubulya lwaki bagenda kumusiba era Kenzo ajjamalira mu komera era kankubulya ensonga lwaki abasajja bano bagenda kukwata obuwumbi katugamba 200 bagatege mu federation abagenda ogaleeta abo boolaba bajja nabagamba nti owe mwagala batemwagala bagenda kujjako obuwumbi 10 n'obu babutwale nga bokibode jukira abantu abali mu federation si bayivu tebalina naba auditor babalirira tebalina company okiwulira kakati bana amalobutwala bakusayiningise ntize kituufu obuwumbi 3 tubukoze eki tugalisivize mu federation omanye ekisiba muhanje kati muhanje ono wa boxing accountability tewali esente ze baleeta abazireeta bazimogolako ekitundu bo baagala accountability ejjudde kubanga ojja kwesanga nga nabbanja yazireeta takyaswa mugana nabbanja mune watwalako obuwumbi 10 na bumeka 15 bali baagala buwumbi ameka bali baagala obuwumbi ameka asatu kakati obana amala okubala federation eyo babakwate bonna babateeke munda babakulembedde abo bashiba bavoola abantu bwe bana amala bateeka munda baleete abakugu abamanye kuba bwe balina abakugu babatuuze bagambye nti bali kyabalima twabawako omukisa okiwulira nkugambye omanyi gundi yagenda n'agamba anti wuliriza nambozi yagenda n'agamba nti abalasha baleeta enkola nga batezo zisabya ndi Montenegro zo kyekini yazaani baleeta enkola nga bakozesa abantu b'amawanga ago gennyini okunyigiriza bannaabwe abalasha bo ne bakola enkola eyo gye bayitanga useful idiot ng'omuntu oyo akola omulimu gwa muwendo gwa mugaso naye nga tamanyi tageti y'abali abalasha kyali ki okiwulira omulimu gwakola mulungi ku balasha naye nga gwa kisiro okusinza ku banne kakati abasajja bano kye bakutte bano abantu ate bakutte abantu olumu ababadde bamisinga okukulembera ennyo omukulembeze kulikani kuliko Shiba isi ya vice Kenzo ye president kakati awo ani omubalirizi w'ebitabo si Bebekulu awo musewo muntu bali basatu wawe ne Spice naye vice anti Spice light bamuwadde ekifo kakati nga balaba ndoza eri bakayanamu kati ne baddira Juliana ne bamujja okukola yali vice owokusatu kati bamutaleka Spice Juliana ne bamutwale wa Bebekulu kati nabiranga ebitabo babirimu ne Bebekulu kakati ngenda kubuli olwaleero bali abasajja bwe bakola ekintu ne sento zireeta bajaziwa abatali bayivu Faluku Mpulaire bali tukobabala balireeta auditor nga balabitawo bya government nga yatuddawo kunotinga ebyo kakati ng'ebintu byakubuuza abikubuuza mu bukugu nezine 5 zibalya bazitwalira nkugambye bali bala neze 5 olaba nti batwala zaabwe kati basanyuka bali maliza bagana nazo twabawanga sente bwezi za gundi ezo zalagawa kuba government teyinza kuwa sente za bwerere teri government egaba sente ya bwerere naddala ng'eya Museveni kubanga nze ngenda kubuulira mune Museveni oyinza okukola ekintu n'olaba ng'osanyuse mu government eno era n'olaba ng'osanyuse nnyo naye ekintu ekigenda okujja mu maaso awo tuli wano twogedde ku programu eno era Faluku oliddamu okuteekamu kamera n'ogaa namba emu wakyogera kubanga zino sente munange bamugola abazireeta kubanga ngenda kubuulira olwaleero federation zino nga bazikola wabeerawo baddiira ba gavumenti abatandikawo ekintu kyabwe ne banoonya we babbira babeerayo munda eyo
era ne balonda nti gwe naawe jangu okulembere ne bakuliramu ekinaabeera nojjanga gwefeesera nga gwakinyonyola baki abantu naye nga waliwo abali emabegaawo abagamba nti ffe tukuliko ekyo kyekyo sente zino zituka okufuluma bwe pa wakakasa nti basoba ne bamogolako ne bagamba naye gwe wandiika nti ozifunye tezirina buzibu ne accountability gyokola ya biliyoni 3 anaagenda ogikola nga tekyawera munga tuyingira akalulu ka 226 waliwo gwe bagenda oteeka mitayimba ate alimbye anti omanyi ebintu ebimu olina obeera nebyokulabirako ebizze bibaawo bakazinda baani ono omusajja yali vice president bukenya basayininganga sente za kyogamu ne babagamba bwe bakola kyekituufu bakola sayininga 5 nenga otutekamu 2 ekyo kyo bwe kiba kati isaana ekituuka nga gwe yazitwala olina okwansalinga kyekyo kituufu tebakyogera nti lwaki naye gavumenti bwegitunda bwe bityo bize bitambula kuviira ddala ku bakazinda abali eruzire egundi byekatosi baani kwegamba abantu kwe basinzira ne bawa ekyokulabirako naye nze kyendaba federation teyandibadde mbi okugikola naye enkwata gye bagikuttemu balaga nti bo balina obuyinza obwekomeredde kwateza kunga nti oyise bannamawulire nga ddala munnamawulire yasoma bulungi munnamawulire ali profession nga ne pulezidenti obaani bwe baba bamala bagamba ne babuuzayo ebibuuzo nga 3 bwe n'ogamba temubuuza kitegeeza olina byotayagala bantu bamanye kubanga mu kubuuza ojja kwanukula ansa etali yeyo bano bategeere kiki ekikyamu so nze nga ndaba nti ekintu kino federation amazima amatuufu kirungi nnyo abayimbi okubeera ne federation naye enkwata gye bakwatamu ebintu byabwe tetegeerekeka Dankani yayogedde ku kintu ky'omululu omululu ogwo gugenda suula abantu mu buzibu olaba omuntu nga Kenzo asobola okubanga ayimbira emiliyoni z'amakumi kubanga zempulira tayimbira emiliyoni 22 mwezi ng'ezo miliyoni 25 takyazirabawo atunuulidde ziri eza federation ze bamugamba n'obugambi ezigenda okuva mu gavumenti aleseewo zino gwe mululu gwe twayogeddeko naye the end of the day baje bujjo jalaba ebizibu ebigenda okuva mwekyo kubanga kirizagaana sente za gavumenti balina ozibalirira naye kye bakola bakutegayo abantu nga gwolabanga ali nabo nga ateri ayinza kukuba ku mukono naye nga gwolaba kubanga mutuufu batuwa sente zaali za bapromota eza covid bwe tukayanakayanamu awo batuka okugamba palamenti negamba nti embalirira yaziri bazibalirira batya bazikola nobawaawo omubaka akireeta noloba tebyaliko mbalirira era ebyo ne bikola ki kati gavumenti essaawa eno nejja nega nti awo kubaayo kye tubawa mujja kubanga ne federation sente ziyite omwo kati newekanga nga abayimbi nga bashiba abakyayina omwana oyo omwana muto nnyo ansonyiwe n'omuyita omwana naye akyayina emikisa gye miki mingi mu kuyimba asobola okuŋŋaanya emiliyoni eziwera 10. Shiba afaaki n'abantu bw'ogamba Mamuli Katumba oba oggyemu abantu bangi. Shiba yayombye n'abamawulire, Shiba yayombye ne Mamuli Katumba, Shiba yagobye abantu ku mmere, Shiba yavumye Pinky nti ali brief. Omanye kintu kiba brief kiba kibi. Pinky omuntu wagamba nti oli brief check oba wenkana ne play. Oba mufunze funze, oba wenkana ne play. Oba kitegera. Basula ku Sereni suits gye basula ne Pinky gyasula. Nalabye Pinky nga talina makeup n'entyamu. Anyway, kakati Bombi no muwanvu. Waji? Shiba afaaki n'abantu. Shiba ye muntu abadde tafunanga buyinza bukulembeze nga takirotanga nako. Shiba ye muntu abadde emabega nga buli kimu bakimu bamubulya bulizo kino weekiri nga bamukuumidde emabega kati yazzeeko ku front n'abeera so excited to an extent. Shiba yalangira bannamawulire sente but I don't think Shiba yali beyawa banaavaayo
twagenda twava wano nga batugambye balina twasaba dda press conference eya federation nga tulina ebibuzo byaffe byetwagala okubuuza nga bannamawulire ebituluma nga tubuuza federation nga tugiraba yamankwetu tubabuuza mwalonda mutya abayimbi lwaki basubscribinga gye muli aba bali ku committee mulina agenda mulina constitution nga byonna tubyagala batuyita saawa 3 tugende ku Sereni tukole ki tufune press conference tutuukayo ziwera saawa 6 press conference tetandika twagala okwekyawa bajja mu press conference tutambula holo nga 3 nga bonna tetujjawo okubanya nti twali bangi twali tuwera bajournalists abawera 65 twali nkaaga mu 5 batuwa press conference batuuka bajja batuula batubuulira bye baagala okgenda ne tubagamba ne tulina okubuuza ebibuuzo Shiba nga akwata akazindaalo not even the president not even the PR is supposed to communicate to us wabula n'omulala gwe nalabamu gwe simanyi nti nno omuyimbi wabula manager wa mimbi beta nga naye yeefudde ekizibu manager wa Kenzo nga yeefudde ekikyamu wali maama ali wali ogamba alina olimba lwe yakuba so Shiba nga ayimira ng'agamba bannamawulire tulina meeting etugendamu ya 1 hour ya 1 or 2 hours mugende mulye munywe ne sente tujja kubawa biki ne tumubuuza okulembeza sente zetu wakimye ani gwe wali owadde ku sente ng'alinga amanyira ab'amawulire okitegeera abaana ne beekyawa ne bagamba Shiba totumanyira tulina gwe wali owadde ku sente wano weefuge emabegako ade before yali avumye Mamuli Katumba Mamuli Katumba awe ensonga za mubuuza gwani gwe n'omulembe gwo gwaggwako oyogera biki azifu yejajayo yakadi wayatamutte kati enkeera nga tumaze okuvaayo bale Shiba twayagala bamutuleetere actually ne mukyala wa Sale Esther najja n'atuyingiramu kawo kati okutuwoyawoya kwa bali batuonemene tubagamba Shiba wabaye yatigifumbye ffe tetujagala ajja gitulangira then enkeera abayimbi n'abagamba emmere gye mulaba wano ya faces woba tewali akumanyi tugenda gikombako yagoba palaso ku ntebe Anika Nsima atuule ng'ate talina ku komiti jukira Spice Diana era Spice Diana jukira yamyuka Shiba bali vice president bameka basatu naye yamutuula abantu bana okumubuuka ng'amanyi bajja kukayana Palaso najja atule kumpi ne Shiba n'agamba Palaso vaawo Anika Nsima yagenda okutuula ovaawo Palaso n'avaawo nga bamugobyewo nga tumanyi omukulu Anika Nsima alina ekifo ku komiti maama we yatuuka okweyanjula yatugamba nti nze ndi mukwano gwa vice president bw'obuuza Shiba n'ogamba kituufu ab'omupiira baakola federation ne bw'obatunuulira bali bulungi oba bw'otulira boxing wano mu Uganda otulira omupiira guli waggulu nnyo tuli b'amaanyi nnyo omupiira olw'okuba waliwo federation n'osanga omuntu agamba federation n'ab'omupiira balina abagundi balina federation ne federation ezo olumala okutondebwawo kirizagaana nga nambe muwagambye waliwo abanona ssente ezo ne ziddayo ng'era bw'olaba ne webiri ku byenjigiriza ku byenjigiriza bateekamu obuwumbi 47 amasomero gali bulungi naye ng'ebyenjigiriza tebabiteekamu ssente ebyobulamu n'osanga ekiruddu teriwadagala tebabiteekamu ssente gwe bakuteekawo atwine nga bakutaddewo nga minisita w'ebyenjigiriza naye nga abaana jjo zisayininga bazijjeyo gwe tojja kunyega ebyenjigiriza nga bibeeraawo ebyobulamu nga bibeeraawo nga temuli kirimu naye nga ssente zakolaki bafunawo kye bateekawo ssente w'olina oziyisa oba ekitegedde naye nze ŋŋamba abayimbi baleme kwekuba otuuke n'okugamba Mamuli Katumba musajja ng'oyo nti gwe toyogera fuluma n'okufuluma bwe tuba twagala kutereeza Mamuli Katumba muleke abuuze amanye naye asobole okwegatta mu kintu nga kyeyegattamu akole si akitegeere naye abayimbi n'abantu bonna abali mu industry ya music oba ya art muleme okwekwasa federation mutwalabye ey'abapromota simanyi twalabye ey'ab'omupiira wasoose n'osoma ey'ob'omupiira egamba ki etambula etya bayita mu mbeera ki okulonda naye kubanga n'ab'omupiira balina empita gye bayitamu okulonda gyensuubira nosaba bagamba nti ab'omupiira balina federation abagundi balina federation n'omubuuza nti ow'omupiira
ali bulungi tolaba nga wa mupiira ali wali akaaba. So Mawolinga ngamba nti tujja labako omuyimbi nga bamututte mu kakiiko annyonnyola ssente ezo. Ekyo bwe kibanga ne Nabbanja azikuwa kuba ye olumala obikola nga ye Museveni amugoba. Ye bw'amala okukola obuvuyo nga Museveni akola ki? Agoba nga wawulako ani yagamba naga nti anze we najjidde wano waliwo minisita yasayininga naye yasayininze bufu. Otegedde olwo bwe yamaze okufa ne babaga nti gundi no yasayininga ebintu ebyo naye nga gwe basayininze bamaze omukuba ki? Bamukubye ekigi. So banze nsaba bannabitone byonna tetuganda kukola bintu naye tubikole nga tugenda tubyetegereza tugenda kugwa mu butego. Okay, maliriza Duncan. Faruku inze kyenandyaga nti federation sigigaana basimanyi eriwo egenda kukola batejja kukola ate abantu beetaaga federation oba mutya federation yeetaagibwa naye mu ngeri ki twanditegeezeza abantu butya federation bweyina okutambula na butya bweyina okukola ki kuba gavumenti eno tekyaswala bweba esazeewo ekintu kyayo kikola ki anti tugeetuga ekiseera ebbaluwa tuzijja naguleza ebivu babuuza omuyimbi oli mu federation tinedda nti federation betunugiyawa ompulira kyangamba tosobola balemesa kukola kyebakola ki naye mmwe abakulembera federation mutegeezezza be mukulembera ki kyemulina okukola oba mubabuulidde ntukole tutya abayimbi babitegeera bonna oba kuba Faruku nze saawa zino sijja kunenya federation be bamanyi ne bizinensi yaabwe kuba eri bizinensi yaabwe owulira naye nze nenya muntu kukwata kakiiko n'okawa omuntu atategeera nga Shiba sigo okyogedde kyange andi mpuliriza lwaki nkugamba bwenti omuntu yenna akeera ku makya kalungi Shiba kalungi ompulira kyangamba omuntu ategeera nga wagenza okulembera bayimbi banno muyimbi munna upcoming najja ku line n'omugamba nti eno emmere y'abasita fesi ze bamanyi omuntu Shiba azitowa ssente zetusuubira okubanga nnyingi kitegeeza totegeera omuyimbi Shiba gwe bawadde okulembere banno mu kifo ky'okwebuuza kuba bamulika ttumba basebatta n'obalaga nti toyeetaaga kumanya bafu kati gwe bamukulembeze eki omanyi muddira bano Bashiba nga bavudde eri bamaze okunuusa obugolo mukozesa nnyo abantu bano nga bamaze otamiira owulira nga banuusizza obugolo bwabwe ne mubaleeta ku pano Shiba buli kaseera tabasoba kalungi muganda wange toyinza kubanga gwe Shiba abamawulire bakubeezezzaawo be bakuba endongoyo be boogera ebirungi byokoze be boogera ku shoozo n'ogamba nti tetwetaaga bannamawulire gwani Shiba yakedde yo olw'okuba federation yawudde nti wali obuwumbi 35 yalowoozeza mbu yazifunye ziri mu nsawo zitambula so federation kyeyandikoze ekirungi kiri bwe kiti yandiridde abantu nga ba Shiba abalina reasoning capacity erilo ne bakwata nga bo beetaaga tefuna babasibira ne basooka ne basomesa embeera z'omu bantu kuba Shiba si muntu wa mu bantu muli bamawulire olina namba ya Shiba bukyanga obeera mu mawulire wali okubidde ku Shiba ne munyumya gwe olina namba ya Shiba olina namba ya Shiba munyumya munyumya kati Faruku federation obuzibu bwefunye buli bumu ekutta abantu abatali b'abantu abatasobola kukolagana n'abantu ne bakwasa omulimu gw'okulembera abantu nga gwe balina mu ngalo zo kiba kitegeeza nti federation kyemwakoze nga bannange bwe bagambye mwaddidde oba mu bannakyema lyamuga abantu kyo tusobola okubeera nabo abasobola okukola kino ekintu Shiba ogana onyumya bannamawulire babuulira bakubuuza ebibuuzo lwaki tebakubuuza ku kintu kyokola nga kitwalyamu abantu emitwalo ng'ebiri Shiba nze kyensaba nga Duncan kuba nze sikumanyira saa kumanya naye ku lw'omuyimbi wa wansi nze nkusaba ekintu kimu dda ku gurawundi omanye nti omukulembeze abeera atya bw'amala okubeera omukulembeze biki byolina okukola okukulembera abantu babakwata batya bw'omala obakwata bawoti ogenda kudda okulembere naye nga ssaawa zino kyalinamu amaalo n'ekyalo byombi abiina oli ku munnamawulire wakutadde oli mugamba nze seetaaga bannamawulire bave wano gwani
bangi bagudde nga muno bwagambye nti ojja kuba ekyokulabirako kyamayinja ekyo kiveewo. Abudumulasi yali wakabi, Shiba tonatuwako wadde mu haafu ya Abudumulasi. Tonatuwako mu haafu ya Abudumulasi, naye Abudumulasi saawa zinayita ku muntu natamukubira jambo. Nawe tujja kukirabako. Shiba weetereeze, toli mwana muto, nkakasanga ekitono ennyo ogenda ku fulo yakuna n'ekitundu. Kino kyaliko abadde ayogera ku King Shiba, tali ku Shiba. Gwe munanga abantu bagambye nti Shiba amalo gamulemesezza okuddamu n'ebibuuzo bya namawulire. Neze omanyi kibayita poem. Kiba kitontome ndowooza mu Luganda. Abo bashiba bafeeding ebintu nga biringa bitontome. Ngera ajja ku kagundi ako ng'akakutte kunnyonnyola ekyo kye bamufeedinzeemu. Kati nga tayina muntu nga badayasi bakwolekeseza ebibuuzo Mukasa Isaac bakwolekeseza ebibuuzo bano baguni bakwolekeseza ebibuuzo nga tayina wanadamba namawulire. Yensonga lwaki ayogera poemu emu bambongo bwe bayagala omubuuza n'agamba no kuba obwongo bwe batebumala n'ekintu kyayogerako batakimanyi. Bonna bali ku pano ne batakkiriza bibuuzo kyebayogerako. Yes, Shiba omubuuza anyonyole bulungi Federation agimanyi. Shiba omubuuza anyonyole bulungi Federation n'ekigendera kyayo akimanyi. Nalongo wayi kati abaana addamu ki ebintu abiwulira binsobedde nabo basajja wanti ndi eno bwenkyuka eno bwenzira eno sibitegeera. oli mutegesi wando esebo ebintu bino bikwatako nnyo bapromote ekintu kino mwekiri mwebali bamanager kirimu baani kuba ndabye mu bacomedian ate mpulira musician federation. Ffe bapromoters tuliyo tulina federation eyaffe ekuli omwami Abitex. Ekya federation ya Kenzo gwolabaki? Nze nali nasaba abayimbi bano abayimbako edda kuba wabaddewo association z'endala ezaaliwo nga nasaba abantu abakulu manyi buli muntu abana omuntu gasobola okuwuliriza nensaba bakubireko abo abantu abakulu ababaddewo kubanga nalabako omukyala Sophie Nantongo ng'alaga alina obulumi ebbanga lyayimbidde mu industry eno bw'oligerageranya n'eri abana abakulembera leero balinawo distance nga bano bakyali bato okusinziira ku oli lyayimbidde. Kati bwe mutandika okukola federation nga mulaga bulumi bwandongo nga bayite bakiriimu abakitandikawo tugambe bwe tutyoba omuntu abalabanga ekirimu okwekubira oba tebaagala babayita. Nze information gye nawulira kiraga nti bagenda bategeeza nga federation emaze okubeerawo. Kati nze nensaba neŋŋamba nti nsaba abantu abadde ne associations z'abayimbi mu Uganda yonna bafune meeting nga bayitamu omukulembeze omwomu batule ne bana abalondeddwa bano kyebaga nti balonze tebaliiyo bayambaganire wamu n'ekireese obuzibu nti bano abaliwo amaanyi mangi balabanga bano abaasookawo bano yes amaanyi mangi kati balaba bano abayimbawo ng'abakadde nnyo abatali qualified kuwabula ku kintu kyonna okusinziira ku mawulire genkola ki gempulira. Naye nze era nakati nkisaba mu kamera nsaba ababadde bakulembera associations bafune omukisa oguyitibwa omuntu kinoomu bayite tugambe nti zibaddewo 10 bayite abantu 10 abazikulembera. Shiba yali mu association teyayina yajjata ku federation ekyo nange nkyema n'abayimbi bennyini nabo bagamba buli omwagu omubuuza nakayivudaivinga nyonnyola tumale tugende wadasi. Kaakati abantu abasinga abatandikawo federation bayite balina association ekyo nange bw'okimbuza sirina ansa yakyo mawa yajja okugibawa sigimanyi. yali elder kuwuma. Shiba teyalina naye ate ali kakiiko ka federation. Nze kyensaba okusaba kwange kuli nti nsaba omuntu omukulu alaba ensonga zina kuba buli kintu kiba n'abakitandikawo wafunewo omuntu omu balonye nti waliwo association mmeka tizaali 5 bano bayite abazikulira bameka 5 kuba omuntu abadde akola omulimu aba amanyi obulumi obugulimu obunafu we buli n'ebiwetaaga okutereza wakola ki wewali bakole tiimu etya emu bano abaliwo kati bakwatagane n'ababaddewo basobole okutereeza omulimu kuba bonna bagamba batereeza bayimbi. Association zikwata kuba ki federation yabaki kitegeeza bonna boogera ku mulimu gutya gumu beegattire wamu. Naye ate bwe kituuka nga bano ababaddewo abaliwo bagamba tasobola kuyita babaddewo kyekireese okulwanagana mu bantu. Yes, nze kwe kusaba kwange ng'omuntu. Nze obuzibu bwe nafunye ebyo n'obyogera tuteye tebigenda kubaawo. Anita Seruwaji mwena mumanyi owa union
olunaku lwennyini lwe twaliyo ng'abamawulire balina kagundi kye baatuggalira Anita Sseruwagi n'ayagala obba n'ayimuka n'amugamba gwe sirika byabalema so Anita Sseruwagi yali agezako bagamba nti kyemukola lwaki temukoze we muti kuba yali abawabula n'abagamba you cannot tell me nti oyisa abayimbi you supposed to call oyina kuyita byamulema yesi tetuganye naye wano kyeyali abannyonnyola kyali kituufu yali yabagamba muyite abakulembeze ba associations bajje be mba munnyonnyola bagende bannyonnyola abayimbi so temuyita abayimbi temuteekeddwa kuyita abayimbi muteekeddwa kuyita bakulembeze bannyonnyole badde bakunnyonnyola abantu baabwe naye abayimbi bonabona bakugamba ffe tetulina association gye tulimu tumanya ekibiina kimu federation tumubuuza oteekeddwa kubeera direct mu federation kuba nabuuza Gravity mu kamera naŋŋamba nti nza woman nagivaamu dda ndi muki mu federation nembuuza Lydia Jasmine naganze woman nagivaamu dda ndi mu federation nemubuuza oteekeddwa kubeera mu federation oba mu association bali confused because of one thing ne bano bennyini be baawa abakulembeze tebamanyi kikye bakola kasima Muhanyi era njagala nayo abagenze wa Muhanyi ayise bakomediya bonna bakomedians bonna njagala nabe Muhanyi oba akoze njagala nayo bakasima bagenze wa Muhanyi kali Faluku nze no munangenda kubulya federation y'abayimbi yegiraba nga bagiteekamu abakugu abagenda okujja nkigambidde wano bagenda kukwata bano babasibe bano nga balina emisango baleeta abakugu tebagenda na kuba bayimbi bagenda basiba nalongo maliriza bangambe nyayo sho tumalirize kale ekindeese nze wano olwaleero nze kubategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga nyina omusomo ku Tavern Woods njagala omwami leeta mukyalawo omukyala aleeta omwami wo n'abaana ab'emboozi mu kati bagenda kubeera wali ku mmeeza y'omumaaso kubanga abafumbo obufumbo bubatawaanya ate abatannawasa ku muboozi mukali nammwe njagala mukole ki muwase era n'abo abali mu kujja njagala talina mukyala jangu atalina mwami jangu ensonga tumanye olinze kuwunyanga ffene oyinze kunyenyanga kedo olyoka ofumbirwe oba olyoka owase omusajja yakoze kakati kye omusanze mirembe gye obufuki okubadde okusaba kwange ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga okuyingira mutwalo VIP emitwalo 2 tebe emitwalo 5 emiryango giggulwawo essaawa 10 zennyini mukomusajja nja kubeeraawo nga mbalindiridde njagala mutuule wali nga mbasomesa ate kyemwagala kyemukola kuba maanyi munnyinako mangi toyanzege tugende tuwagire Nalongo ku Tavern nga mukaaga nga 3 mu gw'omukaaga we tugenda obeeraawo ku Tavern tubagamba wano ku Climax nga 3 guno gwennyini ogw'omukaaga guno mujje ekintu kigenda beera abaana sauna weeziri baŋŋambye ne jimu weeri baŋŋambye masaji simanyi ne masaji waali swimming pool okay so bwetyo bwe tubali ekintu kya federation kino tugenda kitambulirako kinene kubanga mpulira meeting zibeera wabweru wa kibuga okay so kakati ebyo byonna abayimbi kyabayimbi ba mu central oba n'ab'omu mambuka eyo mu east mu west nabo bayimbi baayo mwebale nnyo mwebale ddala tulina okuba toki lwaki misa kyakiri bbali ate nga be bamu ku mayinja lwaki bamisa kibano why babeerayo naye tebavaayo ate nga ge mayinja ga industry babeerayo naye nga tebavaayo so embeera eyo yonna tujja gitegeeza abantu naye nga kanguye falookulwa aba tobaddeewo naye okimanyi nti ono Anita gubadde bagamba Saleh yamugamba era akole gundi eyo union era n'amuwa $4,000,000 ezo sente za gavumenti nezigenda ne bamanyi bagamba babbajjo mukole comparative era ne babbajjo ne bakola comparative ya bulungi tebabawa ssente eyo nayo nebeeraawo bwegamba bwe tunaagenda amenya ebintu bino
omuyimbi atategeera kintu kino soka okidde ebbali akitegeera kiyingire. Kataleya Nkando mbatumiddeko Barcelona Music mwenna mbatumiddeko mwenna mwebale nnyo Kataleya Nkando bebasinga Kataleya bali bati ani abawadde bitusi soko je bitusi yajiwadde kolabo abawadde kolabo abo abaana bayimba bulungi twabawadde kolabo gyeri buwi baana bayimba bulungi bitusi yabawadde bitusi mulina omuze temukwata mu baana kubanga era naviki yagisaba tewaliwo kibatu abaswangizi bali ludda wa mu lwaki tabirimu mwebale nnyo mwebale ddala tujja kuba toki ekintu kino kikyagenda gyali eyo mwebale nnyo mwebalire ddala